buterevu tukwaniriza nate ku programu yaffe eya muvubuka kola tukugamba nti tandika katikati because now is the time. Amanya ade uba force kumwe muyanja and of course ndi wano leero ndino omukulu omu kwabo abasajja bagudde emabega w'omuzindalo gwa radio Kiboga katupakase ati rupia ndabane je tuvudde wala je tulumirirwa bitone mwecho mbebe tuimbira tubayimbire bizimba atenga tukolerera kwanga Uganda bali babalamu mutusomeko mubirirangwa tudagana dunia ngatuzaya mabuje gafete gali amagumba tudagana dunia ngatuzaya mabuje gafete gabulo butuliro baganda bange tukole namanyi tukole obutawere byokunyuma emirimu byakirera tukole namanyi obutawere byokunyuma emirimu byakirera bangi mumuwuliriza era bangi abasinga mumumanyi si mulala ye Nsamba Peter Katikalwira ononno abadde ku radio emyaka ejo yaddalanga 10 tugenda kuba tuwayamu naye nga tuyisizaamu biki oba olyawo biri mu lugendo olw'okukola emyaka 10 ng'oli ku radio si kyangu nnyo nga bw'ekisuubira okubeera nga oweereza abantu leero gwe naye tuvaonera tubirabira nti munnaffe munnakyankwanzi munnakiboga era ne munnasinga okutwalizaamu TV eno ya buli muntu yenna oba olyawo owerudda lugu twesiba nnyo ku bavubuka kuba tumanyi nti emyaka gyaffe oba emyaka muntu kyoliba kyonna olina kikola nga oli muvubuka abatulaba njagala kubebaza kubanga kwe muli era nga mugoberera bine bigenda mu maaso ku online TV yaffe ne ya Focus TV mwebale akubanga mugigoberedde n'okujagala era njagala kwongera kubasaba nti mwongere okujegattako akubanga bwe tuwerera awamu ate nga taddeko ebirowoozo ebyenjawulo agonno gemaanyi era bwe tusigala nga tuli ku mulamwa kitegeeza nti olunaku olw'enkya ate ebinaabiteekeddwa awamu tujja bijjamu omulamwa era gujja kukola enkyukakyuka nnene mu bulamu bwaffe. Amanya nze Nsamba Peter Katikalwira omulimo gwange agwemmanyi era gwe nakugukamu nga ntendekeddwa andi musajja munnamawulire atali bezi munnamawulire wala munnamawulire atayagala ennyo obunnamawulire naye ate waliwo omuntu ng'ekintu akikola n'okwagala kibayita mu Lungereza passion. So nze njagala nnyo omulimo gw'amawulire era buli muntu ali mu mulimo gw'amawulire omutendera gwonna muweera ddala ekitiibwa kubanga gulimu okusomoozebwa naye ate gunyuma omuntu gyayitamu bwaba ali mawulire bwaba nga ali ku online manyi byayitamu bwaba nga ali mu mpapula manyi byayitamu bwaba ali ku radio manyi byayitamu ne bwaba ali ku TV era naye manyi byayitamu kale kyovula bangamba nti omulimu gw'amawulire ng'ovudde ku gukola obukozi ate ngwagala kitundu kunzi. Focus TV yange of course tuli wamu ne baganda baffe aba Focus group yange genda ku Facebook page obirengo likinga ogoberere kuba bisinga byonna tubitandisizeeyo ku Facebook ne tubize no ku YouTube channel baganda baffe ba Focus TV yange bali wamu naawe okubeera nga bakuwa ebintu ebyenjawulo. Omukulu agenda batuyisizaamu olugendo lwe naddala okutandika ku radio briefly yatandika atya era okutuuka wano wali alwatandika emyaka nga 10 mabega. Exactly. Ngambira nti natandika olugendo lwange ne radio naye okukwe kugiyingira nenze nayagala nnyo radio okugikolako n'okugikolako okutuuka ogikolako ate nagiwuliriza nnyo kubanga mpuliriza radios ezawano mu Uganda ne radios wabweru wa Uganda ensonga lwaki ngamba nti nze omulimu nagwagala nnyo kati wakati w'okuwuliriza kwaleeta okuyitimusibwa mu nze ate kyampaliriza n'okubisoma kubanga nayina emikisa egisoma ebintu nga 3 okuyita kwange ku A-level nali nsobola okugenda obutereevu n'ensoma obusawo bw'ebisolo exactly okuyita kwange ku A-level baali bampadde omukisa akubwerere ngende ensome business neŋŋamba nedda nga nze njagala mawulire era ne gye nasooka okusaba ekifo ku mawulire sente ne ziba nnyingi eyo nenvaayo so olugendo lwange awo nga nyingira okwagala okulaba nga nyingira amawulire ng'ovudde ne ku kya radio naye nga nyingira amawulire
lwali luwanvu ate nga lusanyusa. Mu mwaka ogwa 2010 yes namaliriza okusoma. Bemaliriza okusoma ajja nensa ku radio Kiboga nensangawo omukulu yali manager wa radio ye bamuyitanga DJ Omalo yali manager. Nansindika mu bakama abe ehoyima nanga nti agende ehoyima eyo ajje baba bakwetegerereza bwe natuuka ye ehoyima ne banga nti anedda omukulu oli gyovudde yayina obuyinza nenkomawo eri omukulu ayina obuyinza ne muga nti amunange abakulu bangambye nti nkomewo gyoli nangamba kale wokomyewo gyendi ajangu nkugezese. yes yantwala okugezesa kwali kwa mirundi nga 3 okusooka yangezesa mu kola program zine za bulijjo. yes okugesa okwokubiri yangezesa mu kuwandiika n'okugesa okwokusatu yangezesa mu kusoma amawulire nga ngakyusa emirundi ebiri nga ngajja mu Luganda nga ngazza mu Luzungu nga ngajja mu Luzungu nga ngazza mu Luganda. Naye nafuna essanyu akubanga yakola statement gyenjukira obulungi nga n'olwayo nkyagikuumidde ku mutima nti nali nakoma okuwa abaana b'ekiboga kya Nkwanzi emirimu ku radio eno naye gwe olabika onoobaamu amagezi. ye statement gye yakola nali nakoma okuwa abaana ba Kiboga kya Nkwanzi emirimu ku radio eno naye gwe olabika onaabaamu amagezi. owulira otya nga amaze okugamba statement bwetu? Anawulira ebintu bya mirundi ebiri. Ekisookera ddala kyampa essanyu okulira nga asembezaayo kiri ekigambo nga nali simumanyi nnyo nga saafuna mukisa musomako saafuna mukisa nnyo muntu mumbuulirako biki byayagala biki byatayagala ne bwaba akoze statement ebeetegeeza ki nali sikirina ekiseera ekyo. Naye ate era ekyokubiri nafuna ekibuuzo nti lwaki omukulu ono agamba yali yafundikira ebyokuwa abaana b'ekibuga kya Nkwanzi emirimu baali bamukola ki. Era oluvannyuma nagenda mpula n'entegeera kiki yali ategeeza mu ekyo. Naye nze interview yange kyampa ekirowoozo nti njiyise ku bye yayogera awo kyampa endowooza nti kati ayi interview yange amaze okugiyita. Era bwe namala awo wennyini nnyini teyampa lunaku nti akomawo luli yaŋŋamba tandika okujja ng'obeerawo nga nkuwa obuvunaanyizibwa mpola mpola. Era kye nakolanga natandika probation eyo gwali mwezi nga gwa 10 nentambula probation ndowooza yatambula omwaka nga mulamba nga ndi ku probation. Sinnakakasibwa naye nga wendi mu kiseera ky'okubeera waawo nga ankozesa emirimu egy'enjawulo bw'aba ayagalidde nga obulango ampani neetabamu. Njukira akalamu ke nasooka okuba naadizi akalamu ka naadizi ako ke nasooka okwetabamu bulungi nnyo ne kagenda ku mpewo nansanyusa. Yajja nanga nti akalamu kano nkakoledde ssente oziraba nazindaganako nangamba naye sigenda kukuwa naye bw'onooba omaze okukakasa ebintu bino ojja kutandika okufuna ku ssente. Namanya nti omukisa gwokka gwampadde nze okukola akalango nga waali nga ne ttiimu y'abasiniya abaaliwo weeri yali credit na bwesigo bwe yali amaze okundabamu. So nagenda mu maaso nga nkozesa emikisa egy'enjawulo abansindikanga mu field okuleeta amawulire nga mu field ngenda nga n'okuwandiika bwe nkomawo nga mpandiika stories zange. Ebiseera eba editor abaaliwo saafuna buzibu mu editor yenna akubanga sijjukirawo yanyooma story yange ng'aginyooma lwa gulama simujjukira yaliwa buli gye naleetanga at least nga editor agyongeramu kitono n'agiyisa n'egenda ku mpewo. Sijjukira nga asuula story yange mu kasero. Ekyo nakyo kyampanga amaanyi. Ate ekirala programs ez'okumpewo program gye nasooka okuweebwa okukolamu azaali zino programu eza bulijjo ez'okkuba ntaziyita nnyo za kkuba ndongo. Bannanga bakola mu radio abalaba nansonyiwa naye ez'okkuba ebidongo nasooka okuweebwa programu eyo. Omu ku bakozi yali taliiwo ne banga naye gwe bw'oliwo ojjukira wendi ndi ku probation banteeka wano banteeka wali ne banga nti ayingira okole nennyingira essaawa 3:2 jeko yali eva ku saa 7 mpaka saa 10 bwe nafuluma abaaliwo ne bankooneramu nga bwe bampabula
bankonera bampabula era bekuwa ku percentage nga ndaba banyingiza ensanvu nengamba nti awe waawo naye mwennyini mukama wange yali angambye okugenda ku mpewo yantereezaamu bitona ngamba oyogera nnyo ate oyogeredde waggulu nga nti ebyo byangu byakutereeza tebaŋŋambye ku content nti gye sibadde nayo tebaŋŋambye nti music gwenkuyadde tatambula tebaŋŋambye nti abawuliriza mbakutte bubi bembadde nkwata ku masimu nenga nti ekyo kiri manageable bwe nafuluma ebweru nasanga emikwano gyange abamu be nali maze okufuna okumpi ne radio eyo tebaŋŋamba nti aweebale program tugikoze bubi nnyo ekyo nno kyampa omukisa okunnyongera obuvunaanyizibwa obulala kati mba nkyali awo ne bakuliyetingawo program eyali eyo okuba tooki mawulire aga buli lunaku ndowooza yimu ku program ezannyumira ennyo yalinga essaawa 3 ogw'ekiro okutuuka essaawa 5 program yannyumira nnyo bwe nayingiramu era nayo nayingiramu nga waliwo ataliiwo kwolwo yali taliiwo kati bangatta ku ttiimu ey'abo abaali baliwo ne bwe nayingira okubaganya ebirowoozo saava mu program eyo era nkeera mukama wange nga nti ddayo kati begatteko eyanyumira nnyo kubanga nali njagala nnyo okubaganya ebirowoozo olwo okukakasaakwo kugira wano okugamba ddayo mu eno program no limanyi nti eno ntandikwa ndi mu kutandikira wano ate njijeyo kyenyina mu nze naye ekyokubiri okuba nali njagala nnyo okukola ku radio okukyamuukirira okwo nga kukyandimu naye bampita nga mwaka gugenda kuwera nga gunaatera okuwerawo nga batandise okumpaayo akasente ak'okunnyimiriza si musaala naye nga bantegeeza nti kasente ak'okkuba esaawo naye mwaka gwali gunaatera okuwera ne batandika ne banteekako payroll ekyo kyansanyusa era ne kinkuumira mu kukola nenkuumirwa mu kukola nenkola n'okutuuka olwaleero nkola emyaka 10 omukulu ng'akola naye wulidde olugendo lw'engeri gye yatandikamu buli fena abimenyemenye nebyali biwanvu naye afunzizaawo okulaba ng'atandika oli awo buli kyebagadde kibamukozesa in fact abavubuka akubanga nze n'okugosomesa amawulire nga somesezzaako abavubuka balina ekirowoozo bamuwe ayogere naye bw'omubuuza ogenda kwogera ki aga nti nze byokwogera mbimanyi nze bino ebintu bya radio tebina kye byetaaga nze byokwogera mbimanyi ekyokubiri abavubuka balowooza kutandikira mu ssente balowooza nti bw'ova ku university ojja weetimbyeko n'akapande nkolera zino ssente sikka wansi wa zino ne bwe babuuza ssente ajjaliko ssente nti nze bw'otampa 5 nze sirinnya ku muzindaalo ekirala abavubuka abali mu kutendekebwa essaawa zino n'abo abafulumye tebamanyi bulamu buli mu radio tebamanyi biriyo so oli abeera ku university n'abeera mu bitabo naye nga obulamu bwe bwonna tabutwalanga kumanya nti abali munda mu radio eyo kiki ekiriyo so oli afuluma nga tamanyi kiriyo kyovula bangi batomera era emirimu ne gibalemera ku interview nti tamanyi kiri munda eri genesiyoleyo yonna n'abakozi ab'oku radio bye yali awuliddeko ab'oku TV n'ensimbi abalala ze bafuna n'alowooza nti degree egulwa ssente bweziti masters egulwa ssente bweziti naye n'atamanya nti oluusi radio ezimu ye byalina si byezaagala nze nange nali njagala nnyo ku ntandikwa nkugambye nga nkyakuba ebidongo ebyo program z'ebidongo ng'okusoma mawulire sikulowoozanga nnyo oyagala program ekuba ebidongo njagala program nange ekuba ebidongo nange nkube ntumire nkole ki naye olunaku olumu ng'asoma amawulire ali omu ne batunula ku staff ne baŋŋamba omukisa kati oguliwo omukisa oguliwo biri byonna bijja bamaze okuŋŋamba nti omukisa oguliwo gwakusoma mawulire omukisa oguliwo kikulekawanga gwakusoma mawulire yatunulidde ati kiyendekawa nze nkugambye nti mu radio najagala with passion ekijja kijje era bwe baŋŋamba okusoma amawulire interview eri gye nali nkozeeko yali edda gwakubiri kubanga mu mawulire mu radio amawulire gawandiikibwa mu luzungu ng'olina ogatranslating ogazze mu luganda bw'omala ogazza mu luganda olyoka ogenda ogasome
kwaniriza nate mu program yaffe muvubuka kola erinya Ade Wilberforce Kimwe Muyanja. Of course Focus TV yange kutubeera munnakiboga munnakyankwanzi nga bwe nabagambye nti munnasingo program eno eyina okukakatako okulaba era ne TV yaffe eno tulina okuba nga tugiraba tusobole okufuna ebintu ebyenjawulo, ofune ekinyusi, ofune stories z'abantu bali bennyini abaffe bannansanga abantu baffe bennyini stories ziri original. Tuli mu part 2 ne Nsamba Peter Katikalwira ono mukozi wa radio over 10 years akola omulimu ogwo gwa radio. Twaga tulabe oba twongerezeeko biki byazateeka mu nkola okufuuka Nsamba Peter gwe tulaba gwe tuwuliriza emyaka 10 okubasinkana nga tiimu ya Focus TV. Focus TV njagala beebaza anti oba oliawo kyemukola bwe buyiiya olwa basajja ab'amaanyi abazzi bakola ssente mu nsi bagamba nti alowooza ako kyokudda zuula ekizibu olowooza ekyokuddamu eri ekizibu ssente zijja kwereeta naye abamu oluusi tulowooza nnyo ku bizibu bimaze okuzuulibwa ate ne tutanoonya solution ya bizibu eyo wabula ate naffe tulowooza okuzimbira ku bitonotono abali baba bamaze okukolako. Bwe twasemberayo okwogera kijjukira emboozi yaffe eyali ensufu nga tunyumya ku myaka 10 n'omuvubuka oba oliawo lwaki yandibadde yeewaayo okukola si buli kimu kibeera kyangu okusookera ddala ate si buli kimu nagamba probation bwogi ogezesebwa abantu bangi tebaagala bbanga ero litawaanya ofudde ku ssomero naye gwe walikkiriza ekikulu kulikkiriza bw'omala okulikkiriza nga Nsamba Peter Katikalwira biki ebyo by'obadde ojja ng'oteeka mu nkola okufuuka kati Nsamba Peter gwe tuwuliriza abangi era gwe tufunye omukisa okulaba leero? Webale nnyo ebimu ku byennyinza okugamba nti bino bikulu nnyo era oluusi bisaana okugobererwa si mu mulimu gwange ogw'amawulire gwokka naye n'emirimu emirala mu kukola kituufu nnyo okufaayo okumanya kikulu nnyo 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 kubanga okumanya kukuwa okukola ekituufu. Bwe kuba kwebuuza weebuuze ku muntu amanyi nti buli mulimu gulimu basiniya mu kulima mulimu basiniya mu mawulire mulimu basiniya mu basomo mulimu basiniya mu bwamakanika mulimu basiniya so omuntu yaayaananga nnyo okumanya buli lwolemera ku ekyo kyosangiddwa nakyo mu mutwe mu njogere nyangu nga bwe kyali ahanga gwoga nti nze mmanyi ne bwe giba myaka 10 nga ogikoze ne weesiba ku ekyo nti nze kino kimmanyi oweesanga tomanyi so yaayaana nnyo okumanya. Ekyokubiri emirimu gyonna kwewaayo kwerekereza naddala waliwo emirimu nga sacrificing oyina okwerekereza okulaba ng'okola oyinza okwanga ofuna ssente entono ddala naye manya nti wano nteekeddwa kwerekereza okutuukiriza kino oyinza okubanga olunaku olumu enkuba yakedde kutonnya nnyo naye nga ekikunta kikuwoomera wandibadde osigalamu naye okulinnya booda empewo nekkuba kuba kwerekereza so mu buli mulimu kikulu nnyo okwerekereza. Ekirala okuwa abantu ekitiibwa kikulu nnyo. Abantu tuyiga okuwaŋŋana ekitiibwa teri akugamba nti olina kuwa kusinga yekka kitiibwa nedda buli muntu muwe ekitiibwa mutunuulire nga bw'ali mu kiti kyo muwe ekitiibwa era bw'owa abantu ekitiibwa omuntu ajja kubulwa ne watandikira okujjako olutalo kyabwana sekyogamba otya gyendi gigenda kitaba birungi kale awo novaawo muganda nga ogamba otya ojja kubulwa n'obudde obwesonga mwenwe n'abantu okuyiga okukkaanya mu butakkaanya yadde musobola okubanga mune byemutakkaanyaako n'omuntu omu oba omulala naye olina okuyiga nti wateekeddwa okubeerawo okukolagana kwe kukkaanya mu butakkaanya buli mulina okubaamu okukkaanya nti kino nze ndi musajja musiraamu nze ndi musajja mukatuliki oba nze kino kyenjagala naawe kino kyoyagala mulina okuteekawo embeera batuusa kwekwebuliyamu nemugatta kino n'okendeezaako noono n'akendeezaako ne mukola emirimu kubanga boosi wa alina kyagamba naye naawe olowooza olina kyogamba
kitegeeza mina okubaawo n'okukkaanya ku butakkaanya n'okukkaanya mu butakkaanya nti boosi yadde ogamba kino kibe bwe kiti naye mbadde ndowooza kale kankole bwe nti toweta nnyo okumenya naye weta okukola ango wemusisinkanira so ekyo kikulu nnyo nnyo n'ekirala nze ng'omuntu nyina okwagala mu kukola gyetuta passion tosobola kukola kintu kyonna nga toyagala never era oyina okukkaanya mu bwongo bwo nti nteekeddwa ekyo bwe kikuyingiramu nti nteekeddwa okukola omaliriza okoze naye buli lwe wejjako obuvunaanyizibwa mu bwongo bwo ebyokukola nyina gwennyamba omaliriza tokoze so ffenna tuyina okukola naye nga kiina tuva mu bwongo ne twagala nnyo okukola kati nno njagala akubuulira nti ngaffe abavubuka kikulu nnyo kino okukirowoozaako nti nga tonnatandika kukola njagala kuzigira olwo omusajja omubita Franklin omu ku basajja ab'amaanyi mu byafa by'eggwanga erya Amerika yagamba nti ensobi yonna omuntu gy'akola mu bulamu bwe butakola naye omuntu ensobi a great mistake kwe kubeerawo nga tokola abagoberezi b'ebitabo abawandiisi b'ebyafaayo ensobi omuntu gy'asobola okusinga okukola mu bulamu bwe bwe butakola naye ate obuvumu bw'omuntu bwafuna mu bulamu kwe kugezaako n'olwekyo atannatandika kukola trying kyovula balina enjoga yagamba nti die trying mu bulamu njagala kukubuulira bwana Seeki gezaako otandike omusajja akugamba nti naanaagenda olugendo olunene atandika n'olutalumu ffenna abalemereddwa mu nsi obutakola kubanga tetutandise sajja kunyumiza emboozi natandika n'enkoko emu ddala yatandika ekikulu kya byonna yeri step gy'ogambye nti n'agenda mu lugendo lw'emayiro emmeka asimbula ekigere ekisooka n'olwekyo buli muntu alaba vidiyo ali ku Focus TV ebirala byonna byejjeeko naye gamba ekintu kimu nti nteekeddwa okutandika kubanga bw'otandika olwo ogenda n'akusanga otandise olina nekyomunyondya nti munnange olaba kino nno kye naakakolawo n'akuweerawo amagezi ne buli webuuza amagezi nga tokola webuuza amagezi kati ogebuuza galagawa gagenda kuyamba buli muvubuka alaba buli muntu alaba TV eno tandika ekyokubiri abo abatandise manya nti bizinensi eyo bw'oba olina kwogitaddemu oba omulimo gwonna ogubanja omuntu gw'obanja olina kumukwata bulungi akusasule bw'agaana okukusasula omuteekamu n'amaanyi olwo kyesitegedde bwe ntandika omulimu exactly nkitwale nti ngubanja ogubanja kati lwaki omuntu gw'obanja ate omuzannyirako omulimu ogubanja ate oguzannyirako ekyokulabirako bw'okwata emitwalo 10 n'ogiteeka mu nnimiro totaddeyo sente zo kitegeeza ennimiro okola ki ogibanja bw'okwata edduuka n'oteekamu akakadde ka ssente obanja edduuka akakadde ku kalamba kati ate lwaki osaagira mu dduuka ly'obanja akakadde kakassente bakasituma n'obakwatanga bw'olabye n'oggalawo n'ogenda olaba yes muzadde waakutaddemu akakadde k'issente akubanja please akubanja miliyoni namba n'akwata ey'okubiri n'akwata ey'okusatu oyinza otya okuzannyira mu ssente wali olowoozezaako n'obala obw'emitwalo 100 n'obuteeka wali n'obalobula n'obuteeka wali weevuddemu n'osuula busuule kitegeeza bw'ozannyiramu ekyo osudde obukadde bwa ssente buli n'olwekyo buli muntu yenna aliko kyatandise manya nti wano mmanjaawo buli muntu amanyi kye bayita okubanja mu kubanja temuba kusaaga abantu babanjiza ddala n'olwekyo banja omulimu gwo waliwo ono ayatandiseeko n'alemwa yes bw'otandikako n'olemwa
gwoli w'amaanyi nnyo nti gwatandiseko oli w'amaanyi gwe ekigwe kimu situka gwe ekyokubiri situka gwe ekyokusatu situka gwe ekyokuna situka tosobola gwa bigo byebimu ekkubo lyoyiseemu olwaleero tosobola kwekoona nenkya notamu ne weekoona mu kifo kyekimu ne luli ate gwe bw'amaanyi nnyo kubanga omanyirivu bw'ofuna nga bizinensi emu egudde bw'amaanyi nnyo n'olwekyo mwabatandiseeko ne muggwa temuggwamu ssuubi wabula mumanyi bumanya nti kuno okugezesebwa kuzze ate n'entandikwa y'okumanya ngifunye lumba bulumbi bw'osoma ekibiina ekisooka bw'oba oli mu kusoma n'ofuna ebikusomooza n'ogwa ddayo okisome okiyite grade ojja kugifuna ensi ojja kugisanga omwana ow'obuwala ofunye okusomooza mu bulamu ofunye olubuto tugamba nti okusoma nkuvuddemu nedda zaala omwana weekwate bulungi ojja kuddayo osome abantu baddayo balina myaka 5 6 oyina 17 weemalamu essuubi obadde ki ate tandikangako okukola mulimu gonna tandika gwe manya oli bubi nnyo tolina nakyogamba bantu era situkiramu tolinda kuweza mitwalo tandika ekyokubiri gwe ali wakati w'okukola fuba nnyo okumanya nti kyoliko kibanja ayagala kugwa mu maanyi ayagala giving up oyo never give up eyo enjogera erinyangu nnyo ya bulijjo ne mu bayibuli never give up togwanga mu maanyi togwanga mu ssuubi kuno okusomooza kwasanga ng'akola bino bya bulijjo ekyo kitundu ku kukola okusomoozebwa bayitha kitundu ku kukola kubanga afunye okusomoozebwa okusangiddwa ng'okola atudde wakati okusomoozebwa okwo gwe kimanyi nti okusomoozebwa kitundu mu kukola n'olwekyo yongera bwongezi mu maaso nakulwanagana kusomoozebwa okwo okugyewo kubanga okusomoozebwa okufunye olwaleero gwebaze Katonda nti okwange nno nkufunye naye nenkya waliyo okulala gwe kirowoozeeko bwoti waliwo ebintu ebyangu ennyo oli aguze emmotoka obukadde 2 ne bagikuba ekigo neyesaanawo agaana okuddamu okugula emmotoka endala bamaama bavumu nnyo bazaala abaana oluusi omwana n'afa kibagaana okuddayo okuzaala kati gwe weruwoozeeko eyasiga obusizi emitwalo 50 aga ssente nezifa n'ogamba nti olwokomye ate bw'olwoggwamu essuubi ng'ate okyali mulamu nga n'obuwangazi okyabwina weebuuza enkya ngenda kulyaki so tukole tufeeyo twekwate bulungi noonya omuntu omukulu mwebuuzeeko noonya omuntu amanyi mwebuuzeeko sisinkana abantu nyumya nabo yagala nnyo abantu bavubuka njagala kusembyayo kano kyonna kyosiga kisige mu bantu omuntu ayina abantu abamugagga bw'okwata essimu yeeno noonoonyanga contacts zonna z'osobola okukubamu z'abantu ba nsonga naawe oli wa nsonga naye bw'okebera essimu yo nga contacts ezirimu si z'abantu ba nsonga manya naawe toli wa nsonga waliwo ekirala ekitera okwogerwa ennyo nti abonoonya essimu yo n'okeberamu nga temuli asobola kuwa mitwalo 5 eyo gijjemu nedda mitwalo 10 gijjemu nedda mitwalo 7 nedda ekibuuzo weebuuze essimu eziri mu ssimu yange zino za nsonga bwe ngenda mu ofiisi mulimu ssimu ya chairman LC1 oweeresutu omuyina kansala omuyina ssentebe w'eggombolo omuyina ku district oyina y'abantu abantu abali mu bizinensi ab'ensonga obayina kubanga oyo enkya bw'ogenda okukubira essimu omugambe mukama wange ndi wano njagala kukola kino na kino nsaba kumpa amagezi abantu bejjemu okulowooza nti buli gw'okubira essimu oyina kumusabiriza Musamba Peter katika Lwira of course muyinza kwebuuza lwaki naleese omuntu ono nabagambye 10 years ali ku radio mabega wa Muzindalo eddoboozi lino kyemmanyi ne oba tobadde tonalaba video omanyi abantu balowooza nti bino bitubeeramu bintu buli kimu kiba kyakufuna kufunyisa nga weekutte bulungi ofuna omukisa ogusinkana abantu abalungi ffe mu bulamu buno ffe tuva mu nfuufu eno mpolampola tuze tulanda mpolampola okufuna omukisa okutulako n'abantu ab'ensonga ne bino bina tosobola kubikola na kubituukako
nga nawe teweepositioninze bantu abo we bali olina okweteekateeka olina otega omukisa okutega omukisa naye omukisa guno gubeera supported n'ebintu biringa empisa okwewaayo okwerekereza okwagala okukola kubanga abantu abo abanene mu nsi atayina ebyo tebamwagala bw'oba osobodde obbeekoonako ojja kumalayo akadde katono bakusingeekereza muvubuka kola nyivu nnyo era gwe munnakyankwanzi munnakibuga munnasingo okola kyamanyi okubeera nga olaba omukulu ebigambo byayogedde bingi nnyo naye obyekkaanya n'obiddiŋŋana muvubuka n'ogezaako biteeka mu nkola nga birina okuba nzikiriziganya naawe nti olina ekyenjawulo kyogenda okuba nga weekolera ade uba46 Muyanja of course Focus TV yange kubadde ng'olaba tulinde bu video obujja maaso awo tugenda kutowa ebintu bingi nnyo abantu bangi abalinga ono abalina stories eziri original nga bantu baffe bennyini okuzoobalaba okuzoobawulira okuzoobegomba wano ku Focus TV ogenda okuba nga obalabira tusinkane mu video yaffe eddako for now bye bye